bobanga oli eyo ng'olowooza nti Uganda ekyali nga bwe yali, njagala olaba akatambi kano. Era faamu eno gy'olaba eyitibwa Njeru Government Stock Farm. Wabula nga wenjogerera olunaku olwaleero, eno yamaze dda okubeera ng'etwalibwa abantu ssekinnoomu ebadde ya gavumenti. Jjukira nti ebintu nga bino bikolebwa gwe munnayuganda obeere ng'oganyulwamu, naye kisinga okubeera nga kikwasa ennaku abasajja beegabanyiza ensi yaffe, ne koolabanga akatono tebakalese bakagabanya ne bakatwala. Kati eno y'Enjeru Government Stock Farm nga bw'ogiraba, naye wano bakugamba nti is no more, tekyaliwo. Abasajja bagyegabanya ne bagitwala mu bipapajjo, buli omu n'akeculako kyakecudde. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, sooka onnyambe okwate ekigalo okinyige ku vidiyo yaffe eno y'olunaku olwaleero. Ompya nkusaba osubscribinge ku AKTV Media, nkutu gwa muntu wansi gwa nkyukakyuka, tusimbule ebigambo bye bino, sooka obiwulire nkwongereyo mu mboozi yaffe ey'olwaleero. Ekyo kye mulabaawo ye faamu eya Njeru Government Stock Farm gye baatutte abamu abakulu mu gavumenti. Faamu eyo yali ya gavumenti ng'era bw'ogiraba erimu ebisolo eby'enjawulo n'ebintu eby'enjawulo, naye kati bagyeddiza bakinnoomu mu gavumenti. Gwe wenna munnayuganda ayagala Uganda empya, y'ensonga lwaki olina okulwana nga tossa mukono. Gy'onaakoma okusirika tolina ky'ogenda sigaza mu Uganda eno yonna. Neewuunya bannayuganda gwali eyasirise nga Uganda eggwawo. Abakulu mu gavumenti beddiza ebintu bya Uganda byonna, Baamini Obote n'abakulembeze abalala bye baaleka nga bataddewo. Amataka gonna, faamu ze zonna bazitutte baziddiza kinnoomu. Mbalamusizzaako bannayuganda mwenna okuva e Bule n'Ebweya, okumpi n'ewala. Mukutu gwaffe gwa nkyukakyuka nga bulijjo AK Master mabega wa Muzindaalo. Namaze dda okubeera nga ntuula nsobole okubeera nga nkusosootolera ate by'ogenda okuwulira mu kawungezi kaffe ak'olwaleero. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza enkola yaffe nga bw'eri, ebigambo ng'omaze okubeera ng'obiwulira era ng'obitegedde nti kaakati ebintu bingi nnyo ebyakolebwa nga bya gavumenti okuyamba munnayuganda nga bingi byasaanawo busaanyi, ate ng'ebirala byasigalawo abasajja babigabana. Mwenna mujjukira Jjinja lye lyali ettawuni esingira ddala okubeera ey'amaanyi mu East ne Central Africa, okubeera nga erimu factories ez'enjawulo mu kukola ebintu eby'enjawulo. Wabula nga wenjogerera eno Jjinja kakati baagisuula dda, factories zonna zaggwayo dda, tewakyali factory gy'ogamba nti eno okujjako ezikola omwenge. Kati wulira ebigambo bye bino, ffenna tumanyi nti UCB, Uganda Commercial Bank, eyo banka yali y'abasuubuzi nga mu beegattira okubeera nga beewola ensimbi n'okwekulaakulanya bejje mu bwavu, ensi erabike ng'egaggawala. Banka eno abasajja baagigabana dda, era nga n'ekizimbe kwe yali baakikyusa dda erinnya, kaakati kiyitibwa Kyamutawaazi. Ekizimbe kikyali ekya UCB mu Kampala wano, era ng'omu omunene nannyini waakyo omubede mu gavumenti gwe sijja kwogera mannya naye nga basinga mumumanyi, yakitwala ekizimbe kaakati kiki. N'ebirala bingi nnyo zi cooperative union ezaaliwo ezaayambanga abalimi okubeera nga bejja mu bwavu n'okwenunula, zonna zaggwawo dda. Kati mukwano gwange mpuliriza yo faamu yiyo naye badde ya gavumenti yamaze dda okubeera ng'erugenda, abasajja baagigabanye dda. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo amawulire genjagala owulire. Abasajja Abanyarwanda bakutte wansi ne waggulu. Waliwo akatambi wano kenjagala okuzannyira. Owulire omusajja Omunyarwanda kye yeekoze ne Gashumba, era nga mu bigenda mu maaso mu katambi kano omusajja alumiriza nti Abanyarwanda bayingira Uganda emisana n'ekiro ne batwala emirimu gyaffe ffe gye twandikoze. Wabula Gashumba n'abuuza nti bali mu kitundu ki, ontwaleyo nze mbalabe. Ekyennaku nti omusajja oli talina gy'amanyi we bali, naye ng'ekyamazima bo bayingira eggwanga. Kakati nno nga nzigyemu akatambi kano kegenda okukuzannyira ak'omusajja ono yabadde ku ssimu, ngenda kuwa akatambi nkulaga ekibondo eky'Abanyarwanda abayingira mu Uganda buli lunaku nga bafunyewo n'endagamuntu, oluyingira nga bamuwerawo endagamuntu eya Uganda nga n'olulimi tannaba kubeera nga alutegeera Oluganda, nga tamanyimu na kigambo yadde okubuuza, naye nga alina national ID eya Uganda. Kaakati nno ebigambo bye bino, sooka owulira akatambi kano nga Gashumba ku ssimu
ayombagana n'omusajja Omunyarwanda ng'Omunyarwanda oli amugamba ffe twazaalibwa wano tuli Banyarwanda ba wano naye Abanyarwanda bajja obuzi ki ekibajja e Rwanda ng'ate waliyo emirembe bajje batumaleko emirembe mu nsi yaffe Uganda. Kaakati nno nga sinakutuusa eyo nsooka okukwanjulira omulongo wase omuluutansozi kafulu mu kujjanjaba obulwadde bwa buli ngeri era ng'ono akuwa ekyogo n'onaaba emikisa gyabula ne gikomawo era ng'ono akumira ekyoto n'obeera ng'ofuna ku mpewo ng'otaddeko akabaani ez'abajjajjawo era gwali e Bulaaya ng'empapula zaabula teweemenya teweeruma lulimi ennamba ye eri ku screen gikoneko n'ayagala promotion ku mulimu n'ebirala byonna ennamba yeyo. Katugenze mu katambi ka Gashumba n'omusajja Omunyarwanda nga bagoolekanye katono ebifuba bibabugume kaakadi ffeeyo si y'ensonga kye twagalamu kuwulira omusajja oli Omunyarwanda kyabadde ayogerako bye bintu bye nze nga njogerako enkya n'eggulo nti abasajja babasomba ne babaleeta mu ggwanga Uganda buli lunaku. Kati ebigambo bye bino sooka oli akatambi kano tukomewo. Radio for Uganda. Tuzikuolya ndi ono sebo. Ono Bobi Wine kabutukulu. Yes, Bobi Wine. Nkwebaza lwa programu eyo sebo ne mwalo Frank Gashumba. Okay. Naye Frank Gashumba ye ayogera ku abana Uganda naffe tuli bangi twetaaga mirimo. Naye abantu Abanyarwanda bave e Rwanda ne baddukira eno ate osanga be bamu ate bakola emirimu gya kutwani badde abana Uganda abalala gye bakola nze ndi Munyarwanda naye nazaaliwo eno Uganda naye bali bateekako pressure ayogera ku amugyeko sebo ogambye bannansi ba Rwanda bajja wano ne bakola emirimu naffe abannansi naffe bananyinimu twani badde tukola abaana nkyali muvubuka myaka 35 okyali ki muvubuka myaka 35 nga be batema amanda ewuwa we bakola buli kimu banna kaakati onjala muddamu ate nga Rwanda wali emirembe sigamba nti wali osalo owayi osangibwawa nze Masindi wano Masindi njagala otwawule waliwo bannansi ba Rwanda bawayita Rwandans. Those ones. I'm talking those ones. Banje Masindi. Even not only in Masindi. No kuka Buganda. No Buganda every. Kakati. You osanga mvude Rwanda. Kakati gwe debate yo yononye. Njagala ondagayo ekifo kimu mu Uganda nti eno kampu y'abannansi ba Rwanda abali wano mwawule bannansi ba Rwanda n'Abanyarwanda. Abanyarwanda nga Gashumba we are Ugandans 100%. nga bwolaba Mucholi, nga bwolaba Muganda, nga bwolaba Munyoro, nga bwolaba Musoga. Nange bwe nkola ki bwendi nkubuuzizza Masindi awo mbulirawo ekifo wekiri nzijewo mbubamazeewo emirimu. That's a lie. Ekirala toddangamu kuba simu wano n'ogamba mbufa abavubuka b'emyaka 35. Nonsense. Obuvubuka bukoma ku myaka 25. Kakati nno okwogera ennyo si kwe kusinga. Omusajja asobola okubeera ng'ayogedde ng'ali ku ssimu n'amuggyako naye nga pointi weeri enkulu ddala era nga pointi eyo nange kennyininyini nsobola okubeera nga ngibaakinga oba nsobola okubeera nga njiwako obujulizi olwa bino bye ŋŋenda okulaga. Kaakati omusajja oli ayogedde ebigambo naga nti Abanyarwanda bava e Rwanda ne bayiika mu Uganda ne batumalako emirimu gyaffe era nga e Rwanda tewali lutalo. Kaakati abantu bano kiki ekibajja e Rwanda ewatali yadde olutalo okujja muno okutuzimbirira n'okututwalira emirimu ffe bannansi emirimu gye twandikoze nga ffe abasajja bano be bagikola. Era ono omusajja agambye ye ali Masindi. Kaakati nno ono omusajja kwe kumubuuza nti bali luddawa gye bakuŋŋaanira ontwaleyo. Kaakati nno saagala weerume lulimi mukwano gwange mpuliriza njagala nkwongere bwino kunsinzira ku musajja oli byayogedde nakugamba nti ku AKTV Media Uganda tugatta emboozi ez'abantu ab'enjawulo ne tufundikira nga tufunyemu ekinyusi oba oli awo abasajja bano ne tubalabisa. Kaakati Gashumba ono abadde awakana ngaga nti ndaga gye bali uwa gye bali. Kaakati ffe tugenda kubeera nga tweru mu lulimi bwino wuuno wano abasajja mu Uganda bayingira emisana n'ekiro abava e Rwanda. Kyokka ng'ekikwasa ennaku abantu bano bonna abayingira oluyingira bwe bati balina gye babatwala gye babakuŋŋaanyiza
ekiyumba ngenda kikulaga era mu kiyumba muno mwe muli naabo abagaba endagamuntu endagamuntu nga n'omuntu gwe bagiwadde si Munnayuganda omuntu afunye endagamuntu nga tamanyi na Luganda wabula ekikulu kiri nti atuuse ne bamuwa endagamuntu kaakati omusajja oli ebigambo byayogedde by'Abanyarwanda abakutte wansi ne waggulu byandibanga bituufu lwakuba tabadde na bwino asobola kubeera nga abaakinga ensonga ye kaakati bwino oli oba omusajja amubuze nze kamuyambeko bwe nti Gashumba kana akatambi nkolekeza wo muganda wange njagala olaba akatambi kano okawulire era ne bwino yono gobadde obuuza nti Abanyarwanda bali ludda wang'endeyo nze mbalabe kate weebuuza toddamu kwebuuza Abanyarwanda baabano wano we batuukira we bafunira n'endagamuntu we njagala ogende weebuuze lwaki bafunyawo endagamuntu. Yes, ni mutya Bannayuganda. Eno yo gye ngenda okukola. Simanyi gye binaggweera. Bismillahirrahmanirrahim. Mulaba ekizimbe kino ekindi emabega. Eyo kanisa. Eyo kanisa nga bw'ogiraba eyo bw'ekyo. Waliwo akaala akamu gye ndi nnaku zino. Naye ekiriwo ekigenda mu maaso ekikolebwa mu kkanisa eno seraliikiriza. Siri tribal oba siri musosoze mu mawanga naddala ago ag'omu Uganda ge njogerako. Sirina ggwanga n'eri lye nsosola mu mawanga aga Uganda. Si gano agazi obuzi ne gateekebwa mu constitution wabula agaawo ag'omu Uganda. Ekkanisa eyo gy'olaba ennaku 2 emabega era mbadde njagala okukola vidiyo ennaku 2 emabega naye nga nkyayogeramu ne mwoyo wange nkikoze ntya naye ne ŋŋamba ku lwa Uganda ekijja kijje aizulu. Bali mu kuwandiikira bantu omwo babawa nnangamuntu. Babawa nnangamuntu omwo. Kye simanyi nti oba kyagguddwawo mu Uganda yonna okuddamu okuwandiika nnangamuntu. Naye ebitundu 99 n'obutundu 9 1999.9 abafuna nnangamuntu omwo si Bannayuganda baggwanga eriri mu Maserengeta awo. Ndi konkushuwa okusinziira ku lulimi lwe boogera. Babadde balina kompyuta eziwera 4 nga babawa nnangamuntu awo. Ekijja kijje abantu ebitundu 99 n'obutundu 9 abafunidde omwo national IDs ate nga babulako na katono okweggaliramu bweggalizi si Bannayuganda. Kakati nno ebigambo ng'omaze obbiwulira era mukwano gwange ampuliriza nze nakugamba omulimu ogwange gwakubeera nga nteekayo bwino ng'ono gw'osobola okubeera ng'omufuna kaakati olwo gw'obeere ng'omanya abasajja bano batuvuga batuzaawa era abasajja bano boogera nnyo ebigambo bye baagala tuwulire naye nga si bye bituufu oba oliawo kubikolebwa ku gurawundi. Kaakati nno mu mbeera y'emu njagala nnyo mukwano gwange owulire akatambi kano ebintu bizibu. Mwenna mukimanyi nti Ssaabaminisita Robinah Nabbanja omukyalo ono alaga nti akola nnyo wabula waliwo akatambi akafulumye nga kaliikinze naffe ne tukafunako kopi ne tugamba lwaki tukasirikira katukakuwa owulire gwe ebigambo. Obadde okimanyi nti Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yabba ettaka bino byampuna. Obadde okimanyi nti Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yeekobaana ne muganda we ne babaako ettaka lye baanyaga. Kaakati ebigambo bye bino nno bwe bityo bitandika ogenda kuwulira omwoto n'agamba nti ku AKTV Media Uganda tujja kubeera nga tuganoonya wonna we gaba gali tugakutuuseeko ku mukutu gwaffe naawe ogafuneko. Waliwo omusajja akola mu ofiisi eya Prime Minister amanyiddwa nga Robinah Nabbanja. Kaakati omusajja ono ekisanja kye kyaweddeko era omusajja ono y'abadde omwogezi owa ofiisi eno eya Ssaabaminisita
Robina Nabbanja uliriza gwe bigambo bibino wano bikyayiika kaakati omusajja ono yasayininga emyaka 2 okukola n'omukyalo ono Robina Nabbanja wabula ng'omukyalo ono si ye boosi w'omusajja oli omwogezi boosi w'omusajja omuli omwogezi ye PS wa Robina Nabbanja oba ye permanent secretary oba ye ssaabawandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi eno ye yagabira omwogezi wa ofiisi eno omulimu kakati ndowooza ntegedde bulungi nnyo wenkutwala kaakati omusajja ono addamu asaba omulimu mu ofiisi eno nga contract ye eweddeko kaakati permanent secretary oba ssaabawandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi eno eya prime minister Robina Nabbanja amugamba wandiika ebbaluwa ombuulire lwaki oyagala nkwongera omulimu nsinzire ku ebyo by'okoze mu kisanja kyo eky'emyaka 2 nsobole okubeera nga nkwongera emirimu oba nsobole okubeera nga nkuzza ku mulimu kati wulire ebigambo bibino mukwano gwange mpuliriza nakugamba nti amazima galuwaayo naye finally gamala ne gafuluma omusajja ono awandiise ebbaluwa ng'awandikira permanent secretary wa ofiisi eno eya prime minister Robina Nabbanja asobole okubeera nga amwongera omulimu wabula mu byawandise mu bbaluwa eno ebbaluwa laba bwe tugifuna ng'ekyali mu kkubo tenatuuka wa musajja ono kubeera nga mukwano gwange agikwatamu 5 wulira bimu ku bibadde mu bbaluwa eno kati omusajja oli asaba omulimu agamba mukama wange nkujjukiza nti ofiisi eno singa saalinze oba oliawo mwandibadde essaawa zino temukyali mu ofiisi eno oli amubuuza nti lwaki kati wulira ebigambo omusajja agamba nti ofiisi eno yagabako ku mmere envundu otyo neegaba ebijanjalo ebyavunda neegaba kasooli omufu otyo mu disitulikiti ey'e Nakasongola era ab'amawulire ebintu bino baabitegeera wabula mu kubitegeera ne nkozesa obwongo bwange n'obwangu bwe nayina ebintu ne mbijjawo ebyali ebifu bitwatugabidde abantu b'e Nakasongola ne ntegawo ebintu ebiramu bannamawulire bagenda okutuuka ne baga nti mulaba twatudde ku bino ebintu kasooli mulaba mulamu ebijanjalo biramu emmere ennamu naye ng'ekyamazima bino byonna kyali kiwaani mujjukire twagaba emmere enfu ne tugaba ebijanjalo ebifu ne tugaba kasooli omufu e Nakasongola mukama wange nze nababikkirira singa saalinze abasajja baali badde babaabizza kati wulira ebigambo ebirala ggwe mu mbeera y'emu omusajja ayongerako n'agamba nti nalinze essaga eyaliwo mu paaliyamenti eya John Bosco Kibalama prime minister Robina Nabbanja bwe yavaayo n'ategeeza nti Kibalama ffe tumulina twamukwata ku misango egiteeberezebwa okuba nti ono ye yalumba ngazi poliisi ne babbako abapoliisi emmundu era ebigambo bino prime minister Robina Nabbanja byatuuka ne bimwokya ensonga ne zimulemerera nalinze eyajja mu ofiisi n'enkwataganya ensonga zino ne mbagamba ensonga muzeekere paaliyamenti muzijje mu ofiisi yaffe era ab'amawulire ffe ne batuvaako ne bagenda ku paaliyamenti mpaka le baalemwa ekyo ne kiggweeraawo omusajja agamba ofiisi eno nze kennyini omudidi gw'ensimbi mujjukire omudidi gw'ensimbi gwe twabba obukadde nga 85 omusajja yassa ebyama obukadde 85 bwe twabba ne tubuteeka mu kisawo ne tutwala mu ofiisi waggulu kalina ey'okubiri otyo nga tumaze okutegeeza ensi nti ssente zino zaali za kugenda kujjanjaba deputy prime minister amanyiddwa nga Alhaji Moses Ali era bino ebintu twabikola prime minister tamanyi otyo kaakati oluvannyuma n'abitegeera era ensimbi zino n'azigwako bwe yazigwako ne tumugamba ssente za kujjanjaba deputy prime minister amanyiddwa nga Alhaji Moses Ali naye ng'ekyamazima twali tulimba wulira omusajja wabula ebigambo bingi omusajja bayogedde mu katambi kano naye nga njagala nsooke nkuwa akatambi kano okwewulirireko n'ebirala bingi byogenda okulira omusajja byatottodde mu katambi oba bye yawandiise mu bbaluwa kubanga yakutte peeni n'akwata olupapula awandiike byakoledde ofiisi eya prime minister ebinaamusobozesa okumwongera omulimu annyonnyole lwaki agala okubeera nga bamwongera omulimu wadde ekisanja kye kiweddeko bamwongere n'akasente kati omusajja ne yeeteteggula bw'ati omusajja atunga tamanyi nti ffe enjiibwa yaffe egenda kukwata akapapula kano mu bbanga bwe papa ekatutuuseeko nga tekanatuuka gye kasindise bwino yoono wulira ebigambo omusajja byawandiise ekiwandiiko kigenze maaso n'okuba nti kiriikinze nga kiva mu ofiisi ya ssaba minisita dokumenti eno eriikinze mu ofiisi eya ssaba minisita w'eggwanga OPM ofiisi yali bbaluwa ng'ewandiikiddwa ng'egenda eri permanent secretary owa ofiisi ya ssaba minisita ubayita Danistan Balaba era agimuwandiikidde yabadde omwogezi w'ofiisi eno
Piara gubayita Odongotho nsajja watu yali mu mawulire n'agenda ayingira ebintu bino. Charles Odongotho ng'awandiika ebbaluwa egenda kiyite kiwandiiko kubanga kinene ddala nga egenda eri Danstan Balaba akola in fact ono ye PS permanent secretary omuwandiisi w'enkalakkalira. Ono gwe twogerako Charles Odongotho nga ye PR wa ofiisi eyo Sekamwa owa ofiisi ya Saba Minister. Contract ye tutegeera nti egenda maaso n'okulabika nti eggwako. Bwe ggwako ayagala bamwongere emyaka 2 asigale nga ye PR oba omwogezi wa ofiisi eya Saba Minister OPM. Nswera akati documenti ono omukulu gwe bayita Danstan Balaba gwe kumugamba nti ambadde njagala otubuulire byokoze ebbanga ly'omaze nga gwe PR owa ofiisi ya OPM, otubuulire biki bye tuyinza okusinzirako okwongera omulimu. Genda owandiike ebbaluwa, mpandiikire ebbaluwa PS yasaba mwandiisi wa nkalakkalira amugamba nti mpandiikire ebbaluwa ondage ebbanga lyokoze contract ye weddeko oyagala tukwongera emyaka 2 tukwongeze n'akasaala naye mpandiikire ebbaluwa nga gwe omwogezi w'ekitongole mpandiikire ebbaluwa omwogezi wa ofiisi eno ondage byokoze kwenja okusinzira tulabe batukwongera omulimu oba tetukwongera. Kakati Charles Odongotho naye kyeyakola ng'afuna peeni n'olupapula ng'agezaako okulaga omukulu byakoze ng'ayagala bamwongera emyaka 2 asigale nga ye PR owa ofiisi eya Saba Minisita w'eggwanga. Okitegeera n'atana buli kimu ky'okoze kiteekemu n'awandiika. Kakati bye yawandiika atuuliriza enswera bye yasomodde naye tugamba nti mulabe bye yateekamu nga birabisa abakulu ebyaddala. Kakati mu ebyo byagenda maaso n'okulabika nti ateekamu ayagala mulimu bamwongera akalimu musajja wattu Charles Odongotho ayagala bamwongera akalimu n'agamba nti ebyaddala ng'omwogezi wa ofiisi ya Saba Minister nyina ebintu bingi byensobodde okulabika nti mbikiridde ebintu bingi mu kaseera ke mbadde omwogezi wa ofiisi eno bingi. Eno ofiisi erimu emivuyo mingi naye bingi mbibikiridde mu nnyongera omulimu kubanga nkoze imbabikiridde. N'atandika kimu ku kimu awo wetuwagala tubuulire kati ate abyasa musajja wattu nga tamanyi nti kinaaliikinga kyaliikinze ne kivaayo. N'atandika ku kimu n'agamba nti mujjukira mukama wange mwami Balaba PS owa ofiisi ya Saba Minisita nga nti wajjukira nti twagabako emmere enfu n'ebijanjalo nga bivundu ne kasooli nga bivundu ne tubigabira abantu b'e Nakasongola. Ojjukira kuno kweyabya si kweyabya naye badde ajjukiza byakoze bamwongera omulimu ekiwandiika enswera ne zikifuna nga tekinnatuuka gye kyabadde kigenda owa Danstan Balaba PS owa ofiisi ya Saba Minisita naga ojjukira nti twagaba emmere enfu e Nakasongola n'ebijanjalo nga bivundu. Ojjukira nti amawulire gakitegeera abamawulire ne baagala okubifulumya nze nga PR abamawulire nga babitegedde nti ofiisi ya Saba Minisita egabye emmere enfu ebijanjalo bifu kasooli mufu abamawulire bagenda okujja nga balina kutuukira ku nze bambuuza. Okimanyi nze nakkakanya abamawulire nze nakkakanya abamawulire baali bagenda okufulumya amawulire ago abamawulire mubamanyi nga bafunye sikando basobola okwesiba ku ekyo naye nze olwokuba nti mbimanyi abamawulire nabakkakkanya naye nga tumaze okugaba emmere enfu e Nakasongola banyongera omulimu n'olwekyo. Abamawulire bagenda okujja ng'enfu tugijjewo nga tulinawo kakati ennamu naye nga twali tugabye enfu okusooka kyali kitutidde. Asaba kalimu bamwongera kalimu kyali kitulidde si bakubanze banyongera omulimu olwekyo nabataasa nga tugabye emmere enfu. Ekirala olw'ensimbi obukadde 45 ze mwali mugenze maaso n'okulabika nti muyisa nga zigenda eri Deputy Saba Minister Moses Ali nti agende bamujjanjabe ebweru. Mujjukira obuzibu obwaliwo obuzibu mujjukira bino ne bigenda maaso n'okubaka nti byaliikinga Saba Minister Honorable Robina Nabbanja atuuke n'okugenda mu ofiisi second floor agiyo ssente ezo n'agenda kwakula ekisawo kya ssente kyalimu obukadde 45 zaali zifulumiziddwa ndi zigenda kujjanjaba Deputy Saba Minister Moses Ali. Ebyo byonna nze abamawulire bwe babitegeera n'enzija n'embikakkanya byonna ne bibanga ebitaaliwo
byonna nabikakkanya munyongere omulimu. Kakati ne tutuuka wano ono Chelsea Odongotho abadde PR wa ofiisi eno omwogezi agezaako okulaba engeri gy'amatiza mukama we balaba bamwongere omulimu musajja wattu newankubadde amawulire gaali gategeeza dda nti ono ku mulimu baamufuumuula. Najjukira n'agamba nti nakino mukijjukire mujjukira sikande yaliwo ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga. Mujjukire nti era nataasa woofiisi ya Ssaabaminisita obutaswala n'obutabeera nnyo mawulire kale ate bimazeera ne bituuka. Mujjukira nti waliwo amawulire agaafuluma ng'ebyaddala ensimbi zibapangisa ennyonyi ya helikopita etambuza Ssaabaminisita oluusi muno mu ggwanga ng'ensimbi ezo mpitirivu. Ensimbi ze bagamba nti woofiisi zibagiwa okutambuza Ssaabaminisita mu helikopita ez'okuhayalinga helikopita nga ziba nnyingi mu butuufu nga sizeeze ezikola ki sizeeze entuufu. Basaba nnyingi naye eri bawaayo ntono. Nti Ssaabaminisita alina walaga agenda bulambuli ettaka lya bumbulukuse ensimbi ezo batuuka okuzijjayo nga bagenda basaba muddidi so ng'eno eziba zifulumye eziba zigenda okukozesebwa ebyaddala zibeera ntono. N'abagamba nti mujjukire sikande eyo ebyo byali bigenda kutulya nenyiwawo omubiri nembiwozaawuza kakkana nga mbimaliriza. Nkitegeera ensimbi ezikozesebwa okuhayalinga ennyonyi nti ziba mpitirivu zebajjayo naye ate zibawaayo nti buba buswazi kyonna kibataasa mumpe omulimu munyongere omulimu. Mu bbaluwa eno era n'ayongera okuleka nti abyogera n'agamba nti waliwo keesi yali ebunyolo nga Ssaabaminisita yennyini Robinah Nabbanja nga alina muganda we nga balina ettaka lye balimu mu kitundu ekyekibaale nga balina ettaka lye baali baagala okunyaga. Nga Ssaabaminisita ne muganda we balina ettaka lye baali beekobanye okunyaga ku batuuze. Kati ab'amawulire ne babitegeera naye olw'okuba nti kyali kiswaza woofiisi ya Ssaabaminisita nenjiwawo omubiri kakkana nga tukoze eki okakkana nga tugize tubimaliriza naye ng'ebyaddala sikando yaliwo nga Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ne muganda we omu balina ettaka lye baali baagala okubba oba lye baali babbye nga babuzaabuzizza ku bantu nengenda nembataasa ebyo nabyo nembizikiza ab'amawulire ne batabigendamu nnyo nembizikiza. Kati ate mujjukira Ssaabaminisita ensonga za Kibalama tezikwata bulungi ne zimulya okakkana nze nagenda maaso nokuleka nti ensonga ezo nzikakkanya ne tusalawo zisigale mu palamenti woofiisi yaffe ereme kuddamu kuzoogerako. Mujjukira Ssaabaminisita we yagenda maaso nokulabika nti ayogera bwe bamuyita mu palamenti ayogera ku nsonga z'okubuzibwawo ku munnakibiina kya Nuupu yabuzibwawo John Bosco Kibalama. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yagenda maaso nokulabika nti ayogera ebyaddala byamulabisaamu woofiisi yaffe nerabika okuba nti ebintu tebitegeera ebyo byennyini nze nagenda maaso nokulabika nti era mbataasa. Ensonga za Kibalama ne mbawa amagezi ne mbagamba nti muziikire palamenti kubanga Ssaabaminisita zaali zimulemye okwadressinga obulungi era temwasiima munyongere omulimu. Enswera etubuulira. Kyokka nti ono agamba nti yadde ng'ensonga z'amabaati agenda okuyingira mu woofiisi eyo asanga zinatera okukomekerezebwa naye nti era yewabula baminisita bonna abagwa mu woofiisi eya Ssaabaminisita naddala abaali mu nsonga z'amabaati n'abawa amagezi ogenda maaso n'okulabika nti ensonga ezo tebaddamu yadde okuzoogerako omulundi ogumu yadde n'akatono nti era n'asobola okulabika nti ekyo nakyo ekikola bulungi nnyo n'akimaliriza. Kakati n'asinziira awo n'asaba bamwongere emyaka 2 ng'akola omulimu gwo kubanga badde akoze bulungi era n'asaba n'omusala bagumwongeze atuuke ku miliyoni 12. Ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka nkugambye nti omulongo wa Samuluuta Nsozi yayongera okubeera ng'akujjukiza nti bw'obeera okalubiriddwa ng'embeera ekutabuseeko teweemenya ebigambo byangu nnyo kwata bukwasa essimu yo nyigamu ennamba eyo ku direct call oba ginyigemu ku WhatsApp omuweereza message onajja kubeera ng'akutereereza ebyagaana edda. Kaakati n'ebigambo bye bino ampuliriza ebintu bigenda mu maaso mu ofiisi ez'enjawulo bibeerayo bingi nnyo naye oba oliawo oluusi tetufuna mukisa kubeera nga tubitegeera. Omusajja attotodde ensonga naye nga byatotodde byonna birimu okufiirwa obulamu
owa bannayuganda mu mbeera etya nti omusajja bagamba nti twakwata kasooli omufu ne tukwata ebijanjaalo ebifu ne tukwata emmere enfu ne tugiwa abantu ab'ennakasongola. Kitegeeza nti abasajja bano bakola ebintu nga bagenderedde, oba ofa n'ofa gwe tolina mugaso vaawo kasa babeera nga bo bagenda kubeera nga bakifunamu. Kakati nno biro byonna nga bigenda mu maaso, waliwo akatambi kennakkolera nga Comrade amanyiddwa nga Same. Omusajja ono ali mu kkomera. Kati omusajja ono mu kkomera waliwo obutambi bwe yakwata, era obutambi obwo nabulaga ensi twabalaga wano. Omusajja ng'alaga ebijanjaalo, enfumba ya kawunga, bannayuganda abali mu makomera endya gye balyamu. Era omusajja ono ffenna twava ne tugamba nti bw'oba ogenda okuyingira ekkomera abasajja bakufuuza ne bakwaza ne bakkebera wansi paka ne mu magulu yonna ne batuukayo. Ne twebuuza nga tugamba nti omusajja kamera eyakwata vidiyo zino etali vidiyo emu, ezitali vidiyo bbiri, omusajja ono yagifuna atya? Yali akozesa ssimu. Essimu eno teyaggwangako muliro, yagikyajingiranga wa? Essimu eno baleme okubeera nga bagiraba, kubanga ffenna tukimanyi nti mu luumu ez'abasibe bano temutera kubeeramu nnyo soketi ziri awo nti ziri buli wamu osobola okukyajingirawo essimu. Era ffenna tukimanyi nti tewali musibe akkirizibwa kubeera mu kkomera eryo ng'ali ku levo ng'ey'abasajja abo ng'alina essimu gy'asobola okubeera ng'akozesa ng'okkuba ebifaananyi n'okubeera nga okwata zi vidiyo. Era mwenna mulaba kabere pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo oba ssaabawandiisi waffe Lewis Rubongoya oba Loopo Oweekitiibwa Honorable Joel Ssenyonyi bwe bagenda nga balina amasimu byonna babireka ku mulyango. Kaakati ensi ne yeebuuza omusajja ono yafuna atya ye omukisa oguyingiza essimu eyakwata ebintu bino? Yafuna atya omukisa oguyingiza kale kamera eyakwata ebintu bino? Era kamera eyo teyaggwanga ku muliro, yagikyusanga atya battery asobole okubeera ng'atuwa bino byonna ebyagendanga mu maaso mu kkomera munda. Kaakati nno laba bwino bw'amaze okubeera ng'afuluma nti omusajja ono ye kennyini mu bigambo bye avuddeyo n'ategeeza naga nti kamera nze nagiyingiza, kamera nze nagikukusa ne ngiyingiza mu kkomera ne ntandika ng'okukwata obutambi buno. Kaakati alaba ne yeebuuza bw'obanga ddala osobola okukusa kamera eno n'ogiyingiza munda wagikyajingiranga wa? Wakyusanga otya amanda nti lino liweddeko n'okyusa eryandelala g'amanda wagajjanga wa? Agatakuggwako. Era kamera eno wagikukusa otya okugiyisa mu buuma nga n'omugenya azze nga munene abasajja bamwaza tebasobola kubeera nga bamukkiriza okuyingira n'ekintu kyonna. Kaakati nno waliwo Comrade avuddeyo n'abikkula ebyama nti omusajja ono yandibanga si munnaffe ebyaddala. Era mu ngeri y'emu n'ategeeza ensi naga nti Mwami Museveni kasamala okubeera nga atutegeera nti tumaze okubeera nga tumulemerera n'asalawo okukozesa bannaffe bennyini abali mu ffe. Bye boogera bifaanaganira ddala ng'ebyaffe nga bw'olaba Mathias Mpuuga nti ayogera ku lw'omuntu wa wansi naye ng'ekyamazima mbega awedde emirimu aliwo okusaanyawo NUP. Era n'ebikolwa byakola bikulaga nti muntu ali mu struggle naye ng'ekyamazima oyo mbega awedde emirimu. Kakati nno omusajja ono Same yakolako mbu n'ekibiina kye bayita suupu n'agamba avudde mu nuupu. Kaakati omusajja ono we yagambira nti nvudde mu nuupu n'akola suupu, kaakati ate yagamba nti ali mu nkyukakyuka ali mu nuupu. Ebigambo bw'obiwuliriza ennyo nga tebigatta, wabula n'enfuna omukisa n'enfuna Comrade ono ebigambo bino abinnyonnyodde bulungi nnyo. Ate ekikwewuunyisa Comrade abinnyonnyodde mukyala si musajja ngaffe. Kaakati nno neegattaako tukirye mu mboozi eno naye tugiggyewo olwo tweyongereyo mu maaso.
bigambo byebyo mukwano gwange ali ku mukutu bigambo byebyo nakugamba nti kigambo ku kigambo kaakati ensi yakyuka dda mwami Museveni nakugamba nti akalina abiri otega kalaba kubanga bino byonna bigenda maaso mu nsi yaffe kaakati twabibuuka dda era ffe ab'omulembe guno generation eno ampuliriza tuli balalamu si be bali abantu bawuddiisanga ne balowooza bajja kutunywerangako bukyayi batusibireko amataayi bagolole obukindo balowooze nti bajja kutufera kaakati buli kimu bakikola tubataddeko amaaso abiri kati mu mbeera eno ekibuga Kampala ampuliriza kino kitokota butokosi kubanga omukulu alabika nga amaze okukikoonamu bukya lubanga lwa mmindi tumaze okubeera nga tufuna epeesa etuufu erya MP Central olwo omusajja Mediwanga Muhammad Nsereko essaawa zino tagenda kubeera nga akomawo ye yakimanya dda nti ne bw'anaakomawo tagenda kuddamu kubeera nga ayitamu yatya okuswala nalangira naga sigenda kudda kuba MP ngenda kuddira mu kintu kirala nnyo kakati nno Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamaze dda okubeera nga akikoonamu naga nti agenda kukwata musajja we omusajja enkwatangabo amayidwa nga Secretary General David Lewis Lubongoya amuteeke wa MP wali mu kibuga Kampala mu Central ono yagende mu Parliament yegate kunalebo Joel Senyonyi yegate kunalebo Zake Francis Butebi yegate kunalebo Lutamaguzi kakati olwateeka wempeeri ewali Haji Kaziwe Bashiri agenda kuteekayo emmundu emenye amanyiddwa nga muganda we Fred Nyanzi kakati no luwogome kyokanga ne weso mufumbiro bayina gye bamufumbira naye gyagenda okudda oli ebigambo mukwano gwange ampuliza soko oli ebigambo bino ate mukwano gwange tunyukirawo Ssaabasajja Kabaka Wangale tukwatagane mwaka waffe addako naku lwankya bye bye. Kakati getulina mu kaseera kano gategezezza nti finally ekibiina kya National Unity Platform mu mbeera eyogenda maaso n'okulabika nti kyeshepinga n'okulindirira akalulu 2026 nga kyetegese bulungi baagala okuyingiza empologoma endala mu palamenti y'eggwanga. Tutegedde nti ekibiina ekya National Unity Platform kimaze okulabika nti kisazeewo wafuna paalu wamala byonna ojja kuba bifuna bulungi kibabala ekijja mu byobufuzi NRM NUP FDC n'ebirala kati ate mu FDC waliyo sikando ngenda gikubulyako katono naye mu NUP tutegedde nti ekibiina kimaliriza enteekateeka zonna. David Lewis Lubongoya is the chosen one. David Lewis Lubongoya Ssaabawandiisi w'ekibiina tutegedde nti is the chosen one. Bagenze maaso n'okulabika nti baleese Kampala Central Constituency District ye Kampala bamaze okukakasa nti ajja kubeera David Lewis Lubongoya Secretary General w'ekibiina kino. Ensonda munda mu kibiina zigenze maaso n'okulabika nti zitegeezezza nti already yatandise dda grassroots. Ayagala okutaking mantle as the next MP for Kampala Central come 2026 getulina gategezeza ekibiina watali kuwannanya nti kigenda kumuwa tiketi era kyawedde dda Kampala Central Constituency 2026 NUP egenda kufirudinga omunene omulala mu kibiina David Lewis Lubongoya era ng'okusinziira ku getulina nti Kyagulanyi Robert Ssentamu ayagala abasajja be eŋŋwanguli be yeesigira ddala bongere okuyingira palamenti. Ebirala tunaabiraba. David Lewis Lubongoya yingira palamenti weegatte ne Joel Ssenyonyi n'abalala. Owulire ttiimu kakati okusinzira ku getulina era gategezezza nti Kampala Central jukira nti mu kulonda okwedde Kampala Central Constituency yali ya ekibiina kyawagira muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Fred Nyanzi Ssentamu. Amawulire mabega wonna gabadde galaga nti bano babadde kumbiranye Ssentamu Fred Nyanzi ne David Lewis Lubongoya nga babadde bayinza okuba nga beetaaga ekifo eky'obwaledi meeya naye okusinziira ku biriwo ekibiina kya NUP kirabika nga ekigenda nga kiseeseetuka okuva ku kifo kino maybe bayinza okulowooza ne ku kyokukiviirako ddala bakirekere Lord Mayor aliko kaakati Erias Lukwago. Kakati agaliwo galaga nti Fred Nyanzi Ssentamu eno update yakubiri nga tukubuulira kubanga bisobola okukyuka naye update yakubiri agaliwo galaga nti amaaso gonna bamugambye nti teeka ku kawempe y'Amaserengeta tujja kuddawo ne race eyo mu minzaani 2026 maybe maaso eyo naye agaliwo Fred Nyanzi Ssentamu Kawempe South Constituency
wagenda bamugamba nti songa mbere Kawempe. Kakati abalala babadde bagala tikiti eye Kawempe amaserengeta birabika nga zibirungi si birungi buli abadde ayagala Kawempe South constituency getulina galaga nti it is Fred Nyanzi Center. Bamugambye tunulaawo. Kakati ababadde bakandidate babadde bagalaawo mabegeri ebyaliyo byali biraga Waiso Mufumbiro naye biru kakati biraga nti nedda it is Fred Nyanzi Center munayenga agali confirmed. David Lewis Lubongo yemyaka ene ekibiina gye kimaze mu operation yabadde engineer wa buli kimu yabadde emabega wa buli kimu ekibadde kigenda maaso n'okulabika kandi kikolebwa munda mu kibiina. Kati tekinnabagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo kimanyika obanga ddala ekibiina kinagenda maaso n'okulabika nti kimulekera position ennene ey'okubeera Secretary General mu kaseera ke kamu ng'ali mu Parliament ey'eggwanga. Tekinnama kugenda maaso nakulabika nti oba oliawo kimanyika naye ng'okusinziira ku biriwo bamugambye nti Kampala Central Constituency akaseera kano jukira nti ekifo kino kibadde trick ennyo emabega NRM yakikulemberako Kampala Central NRM yakikulemberako kakati kibaddeko n'ababaka ba NRM ne kibeerako n'ababaka nga si ba NRM naye nga bali leaning bebayita ba leaning members kumpi nga ba NRM okujjako Elias Lukwago gye n'akyusa ebintu wakati wa 2016 ne 2011 n'akikulemberamukko naye mabegeri Captain Francis Babu yali wa kibiina kya NRM yakulemberako Kampala Central Constituency. Oluvanyuma Muhammad Nsereko yasooka n'abeera ku tikiti y'ekibiina kya NRM oluvanyuma n'afuuka independent. Kakati kyekyo kitwala ebitundu omuli Kololo omusulu ababedde ab'eggwanga omuli government offices ezisinga mu Kampala ziri awo Kololo era kisuza abanene bangi Kampala Central Constituency. Atera kugatta ekitundu kinatuliriza ekya downtown ekirimu bannayuganda abangi abagenda maaso n'okulabika nti bapatikana okufuna ekikumi ye constituency eyo naye nga getulina mukwano gwaffe akaseera kano geesigika okuva munda mu nsonda ez'essika mu kibiina kya NUP gategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu principal aleeta empologoma y'endala okuyingira Parliament agamba nti kale Joel Ssenyonyi ye mumuwuliddemu kakati kamaleeteko empologoma endala nga bwetugenda maaso n'okulabika nti tubifuna wenna atuliriza ataddeko ekkula eri omuntu wa bulijjo nze omukugu. The Inside Story.